bwe twogera kati ng'omukulu Muhoozi Kanyerugaba awamu ne taata we mwami Yosayite Buhabulwa bali mu kusattira anti bukyanga beepankira ku bannayuganda, bukyanga beefuula nti be bajja okutegeerera buli muntu, bukyanga balowooza nti n'eggwanga lyabwe era nga bukyanga balowoozesa bantu nti bo bwe batali Uganda tesobola kutambula, tesobola kugenda mu maaso, nti balina ekisumuzo ky'eggwanga lino ekiwa abantu essanyu n'ekiteeka mu bantu mu nnyiike. Twongera obajjukiza nti ensonga efuukidde ddala nzibu era byabadde basuubira mbu simanyanga biki bino bimaze okuba nga bibasuukako, era twongera obategeeza nti ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lwa Uganda nga tukwataganira wamu nga buli kimu kiri talibu era nga buli kimu kikutuula okulaba nga tukulembeza eggwanga. Twongera okubategeeza nti Katonda ali wamu n'abantu. Mwami Museveni batukoze ebikolobero bingi naye munange emyaka na gye bafugidde bagenda kukomekkereza gyonna nga gitukomose ku lw'ebikolwa byabwe, ku lw'ebigendererwa byabwe n'okulowoozesa abantu nti be basinga. Era tujjukiza abantu baffe nti tetuggwangamu maanyi, tusigale ku mulamu, tusigale nga tulwana. Bano be tulowooza nti nno munnange ebya bibadde byatereera nti era ebyabwe byatuuka. Twongera obategeeza baganda baffe, mikwano gyaffe, ensonga zaabwe nazo kaakati zigenda fuuka mutooka. Yes, omukulu Donald Trump naye avuddeyo ku nsonga y'Abannayuganda okulaba nga naye abaako ettaffaali lyakolako otulaba nga tulwanirira alisigala mu history waaba bavuddeyo okulwanira eggwanga Uganda okulaba nga lyejjako obwannakyemalira bwe limazeeko mu emyaka egigenda mu maaso. Tukkiriza kyekituufu era ffenna kitulina okukola. Atagenda mu state house yali ajja fiirawo in the period of 6 months baali bagenda muta kuba yali backup. Kino bulijjo sikibagambanga Museveni ne wandiguddewo akajagalo mu Uganda nga bwe tuba tugamba etajja kulayira Kyagulanyi n'alayira. Backup ya Museveni to regain the power yali Mpuuga ne group ye akiwakanya nkubire simu wano okiwakanya yali backup nga bagenda kutta Kyagulanyi with a small period of time. Museveni ne kitimu bakomewo ekyo tosangala muntu akiwakanya wano. Njagala ombulireyo omuntu yenna ng'ava mu western side oba Maserengeta ga Uganda abadde alwana ba politician abava mu west taliyo. Wabula lwaki mu Buganda abeeyita Abaganda be balwana Baganda bannabo okutuuka obakolera enkwezi ngezibatta? Lwaki? Kubanga Museveni abakozesa n'abazungu bakozesa okukola ekintu ekyo. Wano bamanyi nti Omuganda kasita atwala eggwanga eryo ebijja tebajja kubisiima. Lwaki? Omuganda ali straight forward akola ensonga nga bazikola. Kati kankuzze wano omwaka guno gwenyinira babuuza Mpuuga ne Mapuuga mu 1994 yali luddawa. Ekibuuzo ekyo nakyebuuza. Lwaki nabuuza ekibuuzo ekyo? Lwa nsonga ebikolwa nefutwa n'entunula ya Mpuuga erabikira ddala nti musajja mutemu lwakuba nti yeebuzaabuza ayagala nnyo sindika aba nababuuza mu 1994 yali luddawa olw'ebikolwa bye tewali yanziramu. Abatta kanso wa mirimu abamanya ekyatasegerinya mwaka kitegeera olwaleero saaki bagambanga ebijambiye Masaka yabirimu amutegeera ekalangala be bakwata bakomredi baffe bonna omusajja oyo yali mu lukoolo era n'olwo lunaku lwennyini president Russell Wampuuga lwesolo baali bagenda bumuttirayo era president yakimanya ku lasting obudde bugenze. Wabula mu kukwata ba foot soldier bonna ekalangala kwaliko abali unknown abataali babadde bamanyikiddwa publicly abaana bali basukka mu 10 bonna tekuli amanyikiddwa maziika ge na mayitira ge bonna babatta koyo gayi Mpuuga nga yakikola abaana baali ekalangala. President yakomawo bamukwata ku kisaawe Entebbe saga yonna mwagiraba omusajja tukogenda mu maka ge nga controlling omusajja mu maka ge against his will. Buli kimu akiraba kuba bino basomera revision buli kimu akiraba. Endezo sun goggles yali neza black. That is spy goggles nga zisindika transmission na bichefa na birabo biraga bakama abikichakolo mulimu ogwo. Kuba he was there to control
ngaloza is a senior politician mukitegedde bulungi nnyo olunaku lusegirinya lwafa ani olunaku lusegirinya lwafa ani yasooka erubaga era abaana bambuuza honorable okimye ekiwano yagamba abaana mumanyi mwe lwaki njogera ebigambo nga ne bujulizi mbulina yabagamba atya wano kankabadiremu wano mirundi yagamba atya wano Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abataagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It is the interest of Segirinya and his family omusango gukole ki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono mulala simukwadde esagala agendayo nnyo buli kimu kitegedde bweyala kuŋŋamba ne Professor Kanyehamba mbazeeko kadogo mbatono Professor Kanyehamba yayimirira n'agamba nti Mpuuga disgrace olw'ensonga yamugamba nga leader of opposition genda mu parliament otebolinga ebbiru ABCD mukwate mu constitution obutakkiriza Museveni kukola nsonga ABCD omusajja n'adraftingira Mpuuga buli kimu ekyetaagisa Mpuuga teyapresentinga bintu bya Kanyehamba byali biyamba eggwanga obutatuuka mwene embeera. So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. For non-performance. And late for non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyehamba is really angry with you. So I'm in the Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Nzamu chude yamuwa ebiwandiiko amovige motion okusiba Museveni butatuusa Uganda were Mpuuga yagaana oyo musajja n'akambwala muzeeyi n'akambwala ye musajja gwe tuliko kati kansoke mbasigire ekifaananyi katono nnyo baganda bange mwenna tetulina lutalo na opposition for lutalo lwaffe luna Museveni wabula opposition ya Museveni yerina olutalo n'abagala okujjako Museveni oba muntegedde national platform which is led by His Excellency Robert Kyagulanyi setup. We are not at war with other political parties, mainly the so-called opposition in positions. No. We are at war with Museveni and his dictatorship regime. But whoever claims to be in opposition, wage a war against national platform, is working for Museveni because at this particular moment, all guns would have been directed to Museveni direct. But whoever you see trying to attract attention to Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform, don't ask whom is he serving. They are serving Museveni. Because they are trying to block whoever can manage to remove Museveni from power. Ekyo mukitegedde nkyogedde mu Luzungu. Nkyogedde mu Luzungu. Tetulina lutalo na kibiina kyonna kigamba kiri ku ludda luvuganya. Olutalo tulina na Museveni kumujjako. Wabula ebibiina byonna birabirina olutalo ku NUP ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byebibiina bikolera Museveni kubanga their main aim or target is to remove Museveni. Not Robert Kyagulanyi Ssentamu or national platform. Why are they fighting against national platform? Asking Mpuuga
Is he working for Museveni or is working in order to remove Kyagulanyi from power or from his national platform as a president? What are his main agendas in Uganda as it stands today? Tetulina utawula kino otafuna na Museveni yenna ino lutalo ku nupu ne ku Kyagulanyi o yabera mukozi wa Museveni kubanga fina target ya feyani ya Museveni za mutegedde katika nkunyonyole tewali yali amanyi mpuuga Kyagulanyi namufula kyali namuwa leader of opposition nayo nabane sente namuleka namugamba designinga wetondera abantu kigwe namala namuwa owa commissioner zeke nyini na nyiga okusinzira kubina limaze okwogera ebbanga eryo ninyiga nga president yamuwadde wa commissioner ngamba newa mukulembeze wabasaza otwale kyakkola nenzira mu kisenge kyange nensirika nekinnumira eyo kyannuma ekituufu kyannuma okuwa mpuuga wa commissioner ku bintu bina bitwala tumaze okumuexposinga ne Katonda yamanyi nensirika ne bawandika ebbaluwa mujje kuba commissioner omwami yo n'agaanirako ompulira amateeka g'ebibiina by'obufuzi gasoma bwe gati nti omuntu yenna ng'abadde ku kaadi y'ekibiina bw'agenda n'asukka amateeka g'ekibiina oba n'agenda n'aga nti kati akoze ekintu ekyefaanagezako ekibiina oba yaawukanye kukula ekibiina ekibiina kyaddemu okuwandikira paliamenti ne electoral commission ne kidinawunsinga omuntu oyo nti oyo tekikyamumanyi era kyetaaga batwekewo okulonda mu constituency y'omuntu oyo mwali. Ladies and gentlemen, bambi ba parliament bameka abavudde mu national platform before bonna ani president gwe yawandikirako nti bamujje mu kifo kye bateekewo okulonda including Mpuuga Kyagulanyi omutima omubi bonna bamugamba lwaki Kyagulanyi togoba abantu bano lwaki tobagoba yalina kyalina okusooka okwetegereza n'okulaba totta kibenga tonna kikenenya ndusu amateeka galikirya nti omumemba parliament inabeera nga yagira ku kadi ya kibiina ky'ebyobufuzi kasita agenda against that party n'alangira mu butongole obanga akola bitakwatagana party ekibiina kiwandiikira parliament kiwandiikira commission nti ono tumugobye era bategeke okulonda. Kyagulanyi omubi yawandiikirako parliament Kyagulanyi omubi yawandiikirako commission nti ono omuvubu nti ono omukulembeze tumugobye oba Kyagulanyi omubi ya instructingako abalonzi mu constituency okuwandiika ebiwandiiko ebijja obwesige mu parliament omubi no fena kwe tuliko kyali kyangu nnyo president okugenda mu makimanya n'okugenda ekabonera n'agamba abalonzi oyo abo twabatadde era muli baddembo okuwandika petition emikono mu gikunganye mu gituwe ffe tugisupport tugiteeke mu parliament tugiteeke ne mu electoral commission babajjeyo bali basobola obbajjayo. President yakikola nedda n'abala bonna teyakikola era ne ku Kagabo teyakikola kati gwe gwoyita omube banga yasobola okulekayo ani omubi okusinga munne. President n'ekibiina balina authority eyogenda mu kooti okuchallenginga okulemera mu ofisi ya commissioner wabula president yagenda mu kooti kuchallenginga kulemerako mu ofisi eyo yasirika up to today okyeyita commissioner takunyega kati gwe moral authority ogijjawa egamba nti ogenda kuchallenginga Bobi Wine mu courts of law. Kati mwabatamanyi Mpuuga mukimanyi nti n'omwaka guno gwennyini nga gutandika Mpuuga ya Mpuuga ne Sseggona bagenda ne baba omusango mu kooti gyeguli lwakuba tunagwabya nga guchallenginga ekibiina kya national platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ngira baagala munadde muki bamunadde mu ofisi bamuggyemu n'awandiikira electoral commission baleme ku gazetinga constitution empya national platform. Kyagulanyi yali awuvumyeko omuntu wadde omulangira. Mpuuga yawandiikira kooti nawa omusango gyeguli mu kooti nabyogera wano ng'achallenginga ekibiina kya national platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ng'ayagala bamuggyeko n'ekibiina sina kindi bakiwanduukule omusango gukyali muyinza ogulema baguleesa essaawa yonna naye nga oyo yennyini yakikoze. N'electoral commission bagiwandiikira ereme ku gazetinga constitution empya mwabulako president g'acakyala yasirika kubanga buli kimu akimanyi. Bw'osinzira ku ebyo oyinza okuddamu n'ogaa nti ogenda kulumba lumbuye. Abanvu masiina buzibu nammwe nabagamba nti nze buli ntegeera maze kuvaawo
naye nkyaliwo nyongera okubajjukiza nkyaliwo mwankola buli ffujjo lye mwagala buli kimu akikola ng'essaawa zino abaganda abeewunzisenga obuwundu bwe bali mu kummanyiira nga njogera ku ssalo nga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga naye mujja kifuwa nga mukizza munda singa kati ne Ssaabasajja Kabaka taliiwo mwambala amagandula mwambala amakanzu mugenda Emmengo muli ku basajja Abanyarwanda abatonye mooli baba basiba akatambaala singa sinze ng'oggyeko ndowooza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze muganda ow'okubiri akyasinze okuvumwa naye wendi sirina gyendaga kubanga nkima ebyenjogerako obudde wa butonde bituuka nyongera okubajjukiza awo nga nfundikirawo eggwanga gye mwali mulimanyidde eri mu analogo lyakyuka eggwanga liri mu .com era whereby constitution ya Uganda ewa buli munnayuganda obuvunaanyizibwa okwerowooleza okwetegeerera okwogera ku nsonga z'eggwanga nga bw'aba azirabye kyali kizibu nnyo mu analogo abaana ababulijjo naddala abavubuka okwenyigira mu byobufuzi lwaki walingawo abantu abaali abaseetingi nga balina okutegeerera bannayuganda be baali ke kabinja ka DP bulooku be bagenda ku radio be bagenda ku TV abasigadde mu sirika busiisi nga bajja okwogera muga ayogedde bannange yoyo waffe but Mukama nga bw'akyusa nga batugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa tetuwamanya nti ejja kujja social media ekintu ne kikyuka nenzija nempa college abaana boogera ensonga zino abaana bakoze omulimu gwe nabatuma era kati buli omumanyi constitutional rights ze buli mwana ayogera ensonga n'azitaputa okusinziira ku bwazimanyi ne bwaziraba ng'akozesa omutwe guno opinion poll n'akozesa opinion ye kino kyembagamba buli muntu yogera ensonga zino muve mu bintu by'okwesiruwaza ensi yaffe si ya Museveni ate Museveni kyakyasinza okutya Museveni tatya mundu Museveni asinga kutya muntu amusinga okutegeera Museveni asinga okutya omuntu amulabisa nti kino kiri ABCD mwadde mukyogedde bwekiti kiri bwekiti sooka ombuuze gwe ku baana baffe bonna bakutte n'abattiddwa kwaliko alina emmundu ku bakomrade abatiddwa n'abasibiddwa kwaliko alina emmundu wakuliko alina ekuliko engatto y'amagye bajjaze y'amagye lwaki asiba omuntu ayogera nga balina emmundu babatayaya lwaki kubanga Museveni yasoma Soviet Union politics nga balina kukozesa propaganda blackmail diversion okukuuma abantu mu buzibe nga tebaagala kubategera the moment you expose dictator n'omukubira mu muzannyo gwe aba awedde to remind you mwala wanga abasajja babeeranga ku TV ne ku radio kolooza lwaki yateekawo ba RDC ba RDC basavinga weekly programs Museveni zawandiise lwaki because these RDCs they represent Museveni's ideology bagenda ku byalo bagenda ku buli kimu nga bapresenting ebintu bya ideologies ze ye ng'omuntu be bayita ba RDCs kati bano political commissioners ne ba political spokesperson ababera ku TV mubawulira nti bakyakozesa blackmail no propaganda eyo system ya Museveni enkadde ng'ate mmwe mukozesa facts wava obuzibu kati mwabakubira mu geemu yaabwe ne mbateeka wansi nga mwagala okutegeera nti mwabakuba omugenzi Yohana Mirundi y'omu ku bantu abadde bazanyiranga Museveni omuzannyo ogwabuzaabuza ofuge olwalira kulaga ekintu nti kituufu enkera n'akifuula nti kirala nnyo enkyakubuulira kino luli n'akubuulira kino n'atandika obbakubira mu ssaka ey'okubuzaabuza ofuge mpaka lwe twajja ntugamba ekimala kimala kati omuntu gwe bataddewo akyali ng'akikola gwe bayita Romoshana gye n'akubira nti nereggi lya nkoko akawugeza nga nereggi lya maaya naga kiye ekigere nti kyannuwa mutwe kuma kyanaga nti si kyannuwa mutwe ekigere kino kya masaaba
najiraga nti mumulimu by'omuntu bukola mwetaaga mundu kubanga mundu Museveni gye nayo ate Museveni tebamusobola kati n'omubuuza gwagamba nti omanye ebyamateeka lwaki temuteekawo omuntu luvannyuma lwa myaka era n'emyezi 9 muteekawo olutalo lw'emmundu okukyusa obukulembeze lwaki muteekawo kulonda kino nkibuuza mmwe mwenda bapropagandisiti ba NRM lwaki oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 muteekawo okulonda nga musaba obuyinza abantu babawe lwaki temuteekawo olutalo lwa mundu nga mukyusa obuyinza oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 walina okuba buli gimu kingi nga mukozesa mundu mwe kennyini nga mukikola nga mujja okulonda n'omulanga azze n'omuntu mu TV azze kunyumya mbozi zitakwatagana zo mukitegedde bulungi kyembagambye kati eyo emboozi mwagibakubiramu buli mwana alina essimu ye eyo studio Museveni kyatayagala kati kiyakoze akimanyi nti mulimu abantu basobola okukozesa okukola ebintu ebyo yensonga lwaki bali ku social media kati bakola ebibozibozi byete late night eno ya ideology yange ngenda kusaba Mr. President ngenda kusaba Mr. George Senyonyi ngenda kusaba mukulu waiswa mufumbira sakone SG tuyina ekintu kye mutanategeera waliwo ebintu ebiri ku TikTok byebakola sime late night short talk ebyo byokwogera emboozi zitakwatagana abantu boogera emboozi zitakwatagana ezo balina abaana basoma batambulira ku nguudo zezimu amalwaliro ge tugendamu gegamu buli kimu teboogera ku nsonga ezo kubanga bakibateekamu bayitenga abaserebu bajje boogera emboozi nga tezikwatagana kuza ggwanga okusika abantu attention okubajja ku national matters babeere mu mboozi esirwa z'abantu ngenda kusaba timu ya president yonna ekwasaganya amawulire nsaba mukukwate baserebu baffe bonna bwe tulina benkyukakyuka mubasetingireyo program ku TikTok nga buli lunaku mukola program ekibozibozi kya politics nga muyite baserebu baffe bonna babeere ku same time ku same platform nga balesaazi bagendako nabano zebagendako nga naffe tulina baserebu abafu bagenda okwogera ku nsonga ezo nabali basigale yeeri kati zabike emipiira kino wate mukitegedde kankibannyonnyole ebibozibozi bemula ku TikTok tekuli wadde ekibozibozi ekyogera ku luguudo lw'ebusaabala oba ku mmotoka ezigudde oba ku bantu abattibwa oba ku muliro ogenda maaso mu ggwanga oba ku school fees ezerinnye abantu obutalya mmere obutaba emalwaliro boogera ku kimu kibintu kya busiru kubanga kyebaagala Museveni kyakuzimbiramu kyabazimbira mubeeremu ekyo ekintu kati nsaba national platform n'abakola ku media wing mutuyambe okulietingeyo page mutandiko okuteekawo nga ku ssaawa ze bateerewo ekibozibozi kyabwe naye muteekawo the same platform ng'enyumya ku bibozibozi bya politics to account attack them muyitenga baserebu bonna ab'enkyukakyuka bajje ku platform ezo batandika okudiscussinga issues tugenda against them mujja kiwulira eno ideology yegenda okusooka okuwa abasajja bonna baveeko kubanga bakikoze nga temukimanyi bakikoze temukimanyi bo bakimanyi nti the moment kasitoteko emboozi esirwaza bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyonoonese dani ebintu ebizimba kati Mr. President media team ya president na bikimu kyonna mbasaba mukola ekintu ekyo to counter attack abagwagwa befudde nti bategeera nenga tebategeera tosobola kuŋŋamba nti ekiri atabale kyekiri nasigadde waka bakutte Edi Mutwe nobody can talk about Edi Mutwe nga gwe landlord na kasuka ebweru egenda fuka topic ku social media nwacha kasuka because you lack money toyina mulimu singo badino omulimu landlord bata kasuka okitegeera amalwaliro tewali ddagala malwaliro temusobola kyogerako muli ku mboozi abakazi kumwe ku myaka gyammwe ku mboozi muli bakazi n'abasajja watandika okwegatta n'okukola ebintu by'abasajja byo n'abakazi ku myaka 18 okyayagala ki emboozi z'abasajja zitagatta mulwanjire ku ggwanga lyammwe mu America akalulu akawedde akalimu Kamala Harris ne Nagagabi Nyonkondo Trump ba celebrities ba contributing 60% ku results ezakyusa America celebrities kubanga balina abagoberezi nenosanga omusajja alina abagoberezi baba bamutwalo gumu nga tasobola kumentioninga ku kigambo kye bayita poor infrastructures tasobola kwogera ku kintu kye bayita poor governance kubanga babasasula ssente bakole diversion. Ladies and gentlemen, ebibozibozi ebira ku TikTok ebyo ba celebrities bona basinga bagoberere bonna abasinga bava mu gundi eri bava mu group ya Eddie Kenzo gye bava abamu basirana
abalefula bakimpe bafula bannakyesirikidde abalabba omulimu gwabwe kujja kwogera bitagasanduza mukitegedde bulungi nnyo bwe tukola paralelo platform nga zijjako baserebu waffe abayimbi bannakatemba abatontomi ne ba public figures n'abakulembeze tujja kuba ekintu kiri mu bbanga ttono nnyo kigwe era wano wenjagala obbasabira bw'obanga oli mwana wa nkyukakyuka mutandika okutandika okulipootinga bipeegi byonna nga si byankyukakyuka nga bikola diversion kubanga okulula eggwanga si kintu kyangu basooka bateeka mu kusirwala bo ne bakola ebyabwe gwotegere nti abasajja bantu bategeera oŋŋamba oti bakutwala ejjamani okukujjanjabira mu ddwaliro n'ovaayo n'ozimba church azifu nti ejjamani bakujjanjabira mu church ovaayo tonooleka eddwaliro mu uganda wali ba relatives n'ogenda eyindi okujjanjaba ng'omuyindi alina okukyusa pampa otegera lunaku ki ovaayo tonoŋŋamba nti education system ya uganda temukyasoma gisomeseza mu baana bamwe abo basomera america basomera canada bongereza mu europe ne mu asia uganda basimbayo zizi nti abaana bantu bakyasobola kusoma kiki ovaayo tonoŋŋamba nti oli mu ggwanga nga bakyatwala bamama na middle east babajja mu body organs nga teryayogera oŋŋamba otyo obeera mu ggwanga nga buli kintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo tosobola kyogerako wabula bamala bwe kikutuuka mu nnyumba notandika okuleekaana naye ng'ate bwe kibadde nga kirina okwogerwako tosobola kyogerako lwaki mwebuzaabuza njagala okubaza nnyo Catholic Church ne kanisa ewangala nebuna eggwanga lyonna abavuddeyo okutandika okwogera ku nsonga zino kubanga teri agenda zoogerako omusumba ono simanyi mannya ge eyakoze ka vidiyo kano mukuziika kakabazanyira omusumba ono simanyi mannya ge wabula we balijjo balire ddala yakoze akatambi ako abasumba mwenna ab'ekkanisa ewangaala n'ekkereziya ewangaala mwebala batandise okuvaayo okwogera ensonga ezo temujjanga okwo mwenna abasinga obungi essaawa zino muyita mu byafa bya information eyakolebwanga muganda ffe Jakana Nadduli ne mugamba singa omusajja ono akyaliwo singa twamanya bwe mutu mujja okwogera nga ffena tuvudde oti singa twamanya tuwuliriza lumbuyo ono buli kintu in fact Jakana yabeerangayo nga teri yagala kumanya byayogera until byajja social media tejja natandika okwatitulating issues Jakana buli kigambo kyayogera yali akimiini ngate nga alina information nga bwe mbikola right now muli faalinga nnyo ku Jakana naye ng'ate bwe yaliwo nga temufaako nezjukira oluyimba lw'omugenzi yali wa Ebonies mugenzi Jimmy Katumba muganda Katumba Junior ali ebongereza nkulamusizaako Jimmy Junior Katumba nkulamusizaako whenever you are, I send greetings to you. Thank you for representing your father and your family. Stay strong. Very soon we shall reclaim our country and we'll be back in Uganda. May God bless you. Your father
deserves respect. Although he served the mafias, he really knew that they were against his talent and they were against the will of people. So, my brother Jimmy Katumba Jr., who resides in UK, please, may God bless you and stay safe. But your father left a big legacy behind in the music industry and the art industry. Although we just remember what he did, which we didn't recognize at first. Omwami oyo yayimba oluyimba wanti abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigalabanja bwe kimala ne kikuvaako ng'ate tekikyadda nate. It's exactly what is taking place right now. Mulina abantu abalina potential efuga eggwanga, abalina laavu eri eggwanga ne mbajolonga kubanga bakuwadde emitwalo 5 emitwalo 10 naye nga gwe munaku asinga singa bali bavuma Kyagulanyi mulina kalina singa twabavaako dda ne buli avuma Kyagulanyi bamubanja lenti. Buli avuma Kyagulanyi atambuza bigere nga nfudu. Buli avuma Kyagulanyi musiiwufu alinga brush ekuba engatto. Buli avuma Kyagulanyi ogenda okuleba mugobye mu nyumba, ogenda okuli agenze ggulu, ogenza okuli abamu bagenda ku kino kibalema bali Uganda bazunga balinga nkukunyi kuba zitambulira ne mongoye emisana n'ekiro. Nze singa avuma Kyagulanyi alina mansion kansoke nkubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki ababo mulwanyisa nnyo abagagga? Lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga? Lwaki totwala initiative okubuuza omugagga wakikola otya? Lwaki abaavu bannayuganda abaale mu ensi mulwanyisa nnyo Kyagulanyi abalaga nti kino kye kituufu ng'ate ye mugagga? Lwaki abaavu abaalemwa mulwanyisa nnyo Kyagulanyi ng'ate yali mu mbeera y'emu n'agivaamu nga yeekoleredde kati abagamba mulina okifuna kubanga eggwanga lino basavinga ABCD mumulwanyisa? Singa kumwe kuliko omuntu alina kalina walira bizinesi ng'akozese wadde embuzi 2 zaawe emirimu mwandibadde mulina potential mwogerako, naye teri wadde alina akabuzi kawa omuddo naye amanyira Kyagulanyi. Nga n'ekyo kikulemye visa tokyasobola gifuna nga tosobola kuyisa baana abala mutunda body organism abala mutambuza njaga naye nga wandibadde oyagala otunda body organism wandiyagadde okusindika baana abantu bagenda basalemu ebyenda nga goli awo otudde. Lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga? Bw'otunuulira the community evuma Kyagulanyi bonna baavu bazibu, tekuli alinako wadde 10 wadde nnyoko omunyo, tekuli wadde alinako sente. Abagina sente bonna basirise, tekuli anyiga bonna basirise. Why? Because they know the cause of Robert Kyagulanyi Center. If the government changes, bagenda sigaza ebintu byawe. They are quiet. Naye atalina wadde ekitande kya fuutu 6 ku 6 yasinga okuleekaana ng'avuma Kyagulanyi. Nga takimanyi nti gavumenti bwe beeteredde naye batalina mulimu basobola omuliisa, ne batalina wansula gavumenti esobola okutusuza. Naye nga n'ensi zaalimu Abawarabu balina authority ne mandate ku ggwanga lyabwe yesobola okubuuza ovaawo oddayo ddi. Lwaki osaba visa mu nsi z'abannyo nga baazikolera ggwe yammwe kulimi okukolerera? Kubanga temwagala kutegeera. Buno obubaka Nadduli yabwogera. Njagala nnyo komenti y'Abannayuganda wonna wooli mwegendereze nnyo akasajja ke bayita Kamoganga aka Uganda University gye bayita bakayita Professor Moganga aka University ya Sudiri. Mukegendereze nnyo, mwegendereze nnyo Andrew Mwenda, mwegendereze nnyo mutabani wa Juma Seiko, mwegendereze nnyo Bagale Kirumira. Buli mugagga n'omuganda wegendereze nnyo Charles Peter Mayiga, wegendereze nnyo Mpuuga, wegendereze nnyo abantu b'Emmengo. Whoever deal with those people the so-called bebitiibwa in Mengo, those are group of mafias, associated mafias. And never ever in your internal life trust a person known as a lawyer. They are called liars. These are liars. They are not lawyers. The professional lawyers